Olunaku olwaleero twagala okutegeeza eggwanga lyonna naddala mu nsiike ya entertainment naddala ku sedi yaffe y'abapromota nti tufunye okusomoozebwa kungi okw'amaanyi nga kuyingira mu bizinesi yaffe y'okuteekateeka ebivulu. Okuteekateeka ebivulu kwafuuse omulimu ogukyasinze okubeera expensive ogw'ebbeeyi ennyo. Abantu ne bafuna promota n'afuna abantu naye ng'ali mu loosi. Ng'ate bapatana baffe tugeze ng'abayimbi nga media ab'ebyuma bannanyinivu. Era olunaku olwaleero nga ndi wamu ne bammemba bange abasinga okuba abangi tusazeewo tusooke tuwummuze okuteekateeka ebivulu okumala emyezi 3. Era ensonga zino tugenda zoogera mu butongole ennaku z'omwezi nga 23 mu lukiiko ngaggadde lye tugenda okutuuza nga 23 kalenda. Era tuyita bapromota bonna mu ggwanga okujja ku kalenda ennaku z'omwezi nga 23. Ensonga zonna tuzitaanye nga tubagamba lwaki tulina okusooka okuwummuza okuteekateeka ebivulu tusooke twetegereze ensonga ze tugenda okwogerako ku lunaku. Naye ng'ensonga eri ku mwanjo ya revenue authority, emisolo gye tutaddeko ekigambo ekituufu abantu baffe abatambulirako omulimu gwaffe tebamanyi butya bwe basasula musolo. Kubanga ekisooka promota tugeze nga bajjo event ategese oba keti oba luba baateekateeka ekivulu asobola okufuna millions 4 ng'enkuuka yafunye millions 4 naye ng'ali mu loosi millions 15 naye ng'ate omulabi yalaba promota ekintu akikubye ate nga revenue ejja nga nkambwe eyagala musolo. Abantu baffe abasinga abatambulirako ekivulu okukiyimirizaawo tebasasula musolo, si lwakuba nti tebaagala kugusasula naye tebamanyi na ngeri ki gye balina kugusasulamu. Atimba baana akuba baana tumuwa ssente zisayina lisiiti, akola obulango. Abayimbi abasinga bonna tebatuwa lisiiti naye nga ssente tuzibawa mu kifo kwennyini. Abamu tuzibateera ku mobile money naye ate revenue bejja omugugu eguteeka ku promota. Tugambe leero obanga mutunuuliza revenue mugitunuuliddeko ne bagamba mujengenyezeko. Revenue authority aba revenue bo omulimu gwabwe kirabika bazze kulwana kulaba nti promota ava mu business. Kuba tosobola kulaba promota ateekawo business n'ofuna omusolo, business ebeezaawo abantu ate n'omuteekako embeera emugaana okuteekateeka ekivulu. Kubanga essaawa zino tetusobola kuddamu kuteekateeka kivulu nga revenue abantu baffe bonna abatambulirako ensonga ng'oteeseteese ekivulu nga tebategedde nsasula ya kusasulamu revenue. Mubadde musasula mmeka era kyenkana ki? Aba revenue buli muntu babadde bamutwala lulwe. Najja n'omugamba nti nfunye abantu 1,000 nfunye millions 8 n'atwala akasente ng'akatwala ku magoba. Naye kati tebakyafa ku magoba, simanyi revenue kyegenderera, tebakyafa ku magoba, baagala ssente zennyininyini z'okoze ate kwe baagala okutwala. For example, nsobola okwewola millions 10 mu banka, kiba kitegeeza nti benziteeka mu concert mba njaga 11 okudda waggulu. Naye yo revenue bejja eyagala ne ssente zennyininyini ze neewoze nga tetugenda kugenda mu maaso na mulimu gwaffe ne tusalawo tusooke tuteeka ebikola wansi. Gwe promota alowooza nti kyetwogera tekikukwatako g'oli wa ddembe okuteekateeka ekivulu naye ogenda kukyerabirako maaso ku maaso. Waliwo promota omu sijja mwogera mannya yajja n'ebigendererwa bye wano najja n'apaaza abayimbi ssente ez'awaggulu naye teyamala mu system wadde emyezi 3 yagwa takyasobola wadde okukuba bbaana emu, takyasobola wadde okuteekateeka kaliyoki naye yajja n'atulaga nti ffe bapromota abagundidde tubba abayimbi tubawa ssente entono n'akiyingiramu naye yamaliriza tamazeemu wadde emyezi 2. Okakasa muyimiriza ebivulu kuba ne Valentine esembedde olina okakasa ne bapromota b'okulembera banaagoberera ensonga nga bwe president yogedde. Tugambye bulungi nnyo omuntu atagenda kugoberera kiragiro kyaffe ekyokugamba nti tuyimirizza ekivulu
waddembe okuteekateeka naye waliyo abali bateekateeka edda naddala nga valentine baddembe okugenda mu maaso naye kyetusinga n'okwagala ennyo bapromota twagala tusooke tuwummulemuko abayimbi abagamba nti tubabba bafuukemuko bapromota bategekemuko balyoke balabe embeera gye tuyitamu bagenda kukizuula nga bo abayimbi bagenda kweteekateeka bamalirize nga nabo bennyini tebasobola kwewa ssente balyoke bategere nti tubadde basajja bazira. For example, waliwo omuyimbi bamuyita Eddy Kenzo Musuuza yabadde ku TV emu n'atuyita baddimota. Muno omusajja wammwe musimanyidde Luzungu nabadde ndowooza ekigambo dimota alina ekitiibwa ekirala kye yatuwadde atusoosowaza. Nagenza okunoonyereza ng'ekigambo kitegeeza kukakkanya, kitegeeza kuzza mabega. Bwana Eddy Kenzo Musuuza nsinziira ku TV zino ze ntunuddemu olwaleero baddimonta bantumye okutegeeza nti toddamu kubakolera basobole okufuna emirembe kubanga Eddy Kenzo wakozesezza olulimi olujjolo nga bapromota be wayise baddimota abamaze emyaka 20 mu system ateekateeka ekivulu n'akiteeka mu units 15 nadda awaka nga talina wadde singi 5 naye ng'asasudde media akulanza ayongedde ku bulandi yo ate n'ojja ku kifo kwennyini n'akusasula ng'era bwe twakusasula ninakusasula ku Freedom City nze navuddewo na bizibu. Bajjo yakupangisizza ku Christmas ku museum yavuddewo na bizibu. Yakupangisizza ebuloba ku lusooka omwaka yavuddemu na bizibu. Gwe ayita bapromota baddimota eyakupangisizza Eddy Kenzo gwendeko kobeera ekyokulabirako eri bayimbi banno n'abala tujja boogerako. Nalabye ano omulala bamuyitaano ono yali bawa Wanina Rose yani ono producer Daddy Andre oyo sigenda kumwogerako kubanga ye muyimbi wa ku social media ne mubivulu kyovola bati tubamupangisa oyo sigenda mwogerako baddembe okwogera byayogera kubanga tetumupangisa olw'ensonga talina nnyo kyali mu bivulu byaffe. Nkyali ku Eddy Kenzo Musuuza. Eddy Kenzo Musuuza promoter yakupangisa emukono ennyumba ye bagitutte. Ffe boyita baddimota ebizibu bye tuzitamu tukuwa ssente gwe promoter asinga okutwala ssente nnyingi wano naye ate gwe osinga obutakola ssente mu Uganda. Eddy Kenzo Musuuza essata tulina olutalo lwonna ku muyimbi naye bapromota tufunye ebizibu bingi nnyo nga tusasula abayimbi. Teriyo promota, teriyo omuyimbi gwe babanja nga bamubanjala kuba promota yamuteeka ebivulu bingi n'atamusasula. Ne benteekateeka ekivulu ne kinsala era artist babanga abadde amanja kakadde mu 5 ng'ate mulanze. Eddy Kenzo wakozeseza ekigambo n'ogamba abo baddimota si bapromota baddimota tetubakolera. Tukusaba Eddy Kenzo Musuuza tukwegayiridde baddimota toddamu bakolera kubanga gy'okoma okubakolera gye bakoma okufuna ebizibu byesigenda kuyingira nnyo munda. Ekisooka ssente nga bw'ozisaba era kumpi bw'ozitwala n'ofuna abantu nga bangi nnyo naye nga te ekitundutundu ky'essente eky'abantu abazze mu konsati eyo kumpi okitutte. Eddy Kenzo Musuuza n'abantu abakufaanana abatuyita baddimota tubalekedde ebivulu. Tukusaba nga wagambye nti tetulina capital nti goyina capital tukusaba otuyambeko oteeketeeka ekivulu ofune amagoba bapromota ge bafuna. Kati n'ekirala kyenjala okugamba abawagizi baffe okufuna abantu mu kivulu kyanjawulo n'okufuna ssente. Festival ya Eddy Kenzo byebimu ku bivulu ebikyasinze obutakola magoba naye lwakuba nti omulabe kamera zaffe zino zitulimba. Eyo konsati yali mu millions nga 2.8 naye tiyaweza abantu bajjamu ssente ezo naye omulabi ye aba alowooza nti akikubye abantu bazze. Essaawa zino bakozesa nnyo ekigambo nti bibimanga ebivulu bibasala lwaki temubivaamu. Ekigambo ekyo omuntu asobola okiraba ng'ekituufu. Emabegako emyaka nga 10 emabega tubadde tuteekateeka ebivulu 8 omukaaga ne bifuna 2 ne bisala ne kaakati bw'otegeka 8 byonna bikukuba. Y'ensonga lwaki tuvuddeyo.
nitukugamba mu abayimbi abalowooza nti musaana ssente tezibasaana si mu bubi era tetulagira promota yenna kugamba nti ono muyimbi muwe miliyoni 2 naye enteekateeka ebivulu bye tukola results ze tufuna ze ziraga nti gwasaba akakadde osaana 20,000 ng'ate gwasaana 20,000 ng'ate gwe tusaana wadde okuweebwa wadde omuli gw'ennusu ku mbeera eno tugyetegereza ne tugyekenneenya. Eddy Kenzo musuuza muyimbi munene mu ggwanga kituufu naye asaana miliyoni 5 ekinene ennyo mu Kampala 5 ku mukaaga ng'agenda kuyimba ng'agenda kuyimba Sid naye baba agenda kutamba ne bandi ye ng'ate concert ye agiriidize ne bandi ye ng'agenda kuteekako abagenda okumuwerekerako aba osobola okumuwa miliyoni 8 ku 7 baba akusedde nnyo miliyoni nga 9 bw'obanga ogenda ddala kunoonya ssente naye akugamba miliyoni 10 n'omaliriza ng'ogenza okutematema nali ku Freedom City nafuna abantu 1,200 naye ssente zino nze nanga benazifuna 60% yagenda mu bayimbi naye ne benafuna ekizibu tewali n'omu yaposting agamba nti free Abitex okujjako Chris Evans Rain Maulana Rain ne Mbadwata ne Chiko katono abe ebyo no byogedde ku Kenzo era Shiba yafudde n'agamba tabamanyi naddala munno gwokola naye bajjo talina kyamumanyi ko temulina kimbayamba omuyimbi yenna omukyala gwe bayita Shiba Kalungi nze nkimanyi ekyo n'ateekawo omulimu abantu ne bafuna emirimu radio ne zifuna emirimu ebyuma ne bifuna emirimu abantu ne basomba abantu nga babatwala mu kivulu n'ateekawo business ne URM efuna business ne kati kye bakola ate kikulaga nti kigaana ba promote okuteekateeka ekivulu olw'ensonga nti nze gwe bateekako olukongololo kw'omusolo nze nnyina okusoloza ssente z'omuyimbi omuyimbi akolera miliyoni bajja nga tera bakusayininga lisiiti mugamba nedda teekako emitwalo 6 ejja revenue omulimu gonna bagutadde ku nze ng'ate revenue eganya okuvaayo kuteekawo okusomesa abantu baffe abamu balina talent tebasoma nze ebbanga lyenteeseteese nange VAT sigimanyi ebbanga lyenteekedde ebivu nsasula obusasuzi ne sibimanyi kati ate bano abaana bakuba baana tutunire ddala kituufu muyimiriza ebivulu era mugenda lyawa olunaku olwaleero tugenda kulaga abayimbi nti tusobola okubeerawo nga tuteeseteese kivulu era tuyimiriza ebivulu olwaleero ateekateeka ekivulu okiteekateeka on your own risk twagala kusooka kutereeza nsonga za URA era bapromota bemumanyi ab'ensonga n'abatali ba nsonga tubategeeza gwe libaddembe okuziimuula ekiragiro kino oba okugenda nakyo mu maaso naye bona akiziimuula gwe kennyini nnyini ogenda kwerabirako nga kikutuuseeko tugambye tusitopinze ebivulu okumala emyezi 3 details ezisingako awo mujja zifuna mu lukuŋŋaana lwaffe lwe tuyise nga 23 ku kalenda omwezi guno. Eddy Kenzo yendowooza mumaze yatugambye nti tuli badimota ne tumusaba Eddy Kenzo tuddamu okukolera bapromota baffe enjala kubanga gw'omu ku bayimbi abasinze okuleetera bapromota ebizibu kubanga buli kivulu kyobakolerako waliwo n'omwami ow'embalala yapangisa Eddy Kenzo nga expense alina okugyayo ssente z'emiliyoni 7 yombalala Eddy Kenzo bapromota abamupangisa 100% abafuna abeera 1% abasigadde bonna babeera muloosi tuyambe Eddy Kenzo toddamu okukolera badimota nga bwotuyita ensonga nzimazi afunye mu concert zamuwe bapromota era bw'otunulira ebivulu Shiba bye yeetegekedde bibalibwa ku ngalo ekitegeeza nti Shiba oba omuyimbi yeetaaga promota bavaayo n'akozesa ekigambo lwabadde lwali nkitwala nti lwabadde lwali ne Shiba amanyi omugaso gwa promota n'ateekawo omulimu abantu ne bafuna emirimu radio ne zifuna emirimu ebyuma ne bifuna emirimu abantu ne basomba abantu nga babatwala mu kivulu n'ateekawo business ne URM efuna business ne kati kye bakola ate kikulaga nti kigaana ba promote okuteekateeka ekivulu olw'ensonga nti nze gwe bateekako olukongololo kw'omusolo nze nnyina okusoloza ssente z'omuyimbi omuyimbi akolera miliyoni bajja nga tera bakusayininga lisiiti mugamba nedda teekako emitwalo 6 ejja revenue omulimu gonna bagutadde ku nze ng'ate revenue eganya okuvaayo kuteekawo okusomesa abantu
abantu baffe abamu balina talent tebasoma. Nze ebbanga lyenteeseteese nange V8 sigimanyi, ebbanga lyenteekedde ebivu nsasula obusasuzi ne sibimanyi kati ate bano abaana bakuba baana. Tutunire ddala kituufu muyimiriza ebivulu era mugenda lyawa? Olunaku olwaleero tugenda kulaga abayimbi nti tusobola okubeerawo nga tuteeseteese kivulu era tuyimiriza ebivulu olwaleero. Ateekateeka ekivulu okiteekateeka on your own risk. Twagala kusooka kutereeza nsonga za URA era abapromota be mumanyi ab'ensonga n'abatali ba nsonga tubategeeza gwe liba ddembe okuziimuula ekiragiro kino oba okugenda nakyo mu maaso, naye bona akiziimuula gwe kennyini nnyini ogenda kwerabirako nga kikutuuseeko. Tugambye tusitopinze ebivulu okumala emyezi 3. Details ezisingako awo mujja zifuna mu lukuŋŋaana lwaffe lwe tuyise nga 23 ku kalenda omwezi guno. Eddy Kenzo yendowooza mumaze yatugambye nti tuli baddimoota tumusaba Eddy Kenzo tuddamu okukolera abapromota baffe enjala kubanga gw'omu ku bayimbi abasinze okuleetera abapromota ebizibu kubanga buli kivulu kyobakolerako. Waliwo n'omwami ow'embalala yapangisa Eddy Kenzo nga expense alina okugyayo ssente ze $7,000,000.